Colonel Lindsey Graham omubaka okuva South Carolina mu Senate nga y'omu ku babadde bana Republican abatono abawagizi ba Zelensky era nga yamusisinkana nga tanagenda mu White House nga bino bimaze okubaawo bwe yali ayogera ne bannamawulire mu White House yabagamba Zelensky amagezi gemuwa alekulire kuba yetamanyi kuteesa Ukraine efuna omuntu omulala ajja okusobola okuteesa. Sabula bingo! Wafureka gwirawo! Wewangulira omudiri gw'ensimbi mu kazanyo Sabula bingo! Wano ku Chabasa buli lunaku. Beera namukisa wangula ensimbi mu Sabula bingo wakati mu programu za CBS emisana n'ekiro. Gweteekako 2000 zokka. Ezinankuyingiza mu kazanyo Sabula bingo ku Chabasa Fama. Onyiga kamunyenye 238 kamunyenye 5 kadaala. Olwoyingizeemu piniyo. Oweereze awo kiba kiwedde. Tofa bwavu. Sabula bingo! Wano ku Chabasa Fama. Colonel Lindsey Graham omubaka okuva South Carolina mu Senate nga y'omu ku babadde bana Republican abatono abawagizi ba Zelensky era nga yamusisinkana nga tanagenda mu White House nga bino bimaze okubaawo bwe yali ayogera ne bannamawulire mu White House yabagamba Zelensky amagezi gemuwa alekulire kuba yetamanyi kuteesa Ukraine efuna omuntu omulala ajja okusobola okuteesa. Kati ndowooza obubaka obwonna yabwefumiitirizaako ngazzeeyo Ukraine nti ku nkomerero wateekwa okubeerawo embeera y'okuteesa. So ebbaluwa gye yawandiise ebigambo ebikulu bibadde byetooloolera ku kuteesa kuba ekyo Vance ne Trump kye baali bamugamba nti bino tuyina kubimalawo nga tuyita mu kuteesa. Kakati Trump yabadde asuubira okuwanda omuliro ate yazze kutegeeza Congress nti nfunye ebbaluwa okuva wa Zelensky nga mwetegefu okuteesa ate ekyo kye tubadde tumugamba okuva ku ntandikwa. Era mu bigambo bye Trump yagambye bw'ati nti the letter reads Ukraine is ready to come to the negotiating table as soon as possible to bring lasting peace closer. Nti Ukraine mu bbaluwa eno Zelensky antegeeza nti Ukraine neetegefu okutuula ku mmeeza twogere tusobole okuleeta emirembe. Era aga nti nobody wants peace more than the Ukrainians. Zelensky bwe yawandiise mu bbaluwa nti teri ayagala mirembe kusinga bannansi ba Ukraine. Jukira luli diplomacy gwe yagaana. Trump yagenze maaso n'aga nti mu bbaluwa eno Zelensky agamba nti my team and I stand ready to work under President Trump's strong leadership to get a peace that lasts. Owulira kati ayina nekyayizeemu bwe nali njogera ku nsonga eno kusaana nategeeza abatuwuliriza bwe nali njogera ku nsonga eno nti Zelensky yagenda okugenda mu America oli wa president babiri abaali bamusooseeyo okuva mu Europe Keir Starmer ne president wa Bufaransa Emmanuel Macron bayiga nti Trump oba oyina ky'onoomunyakulako muwaane awo ojja kusoma alinga mwana muto gwe muwaane ojja kubaako neky'omunyakulako ne bwe wakumugugumbula omuleke mugugumbulira awalala nga kabaka wa Jordan kye yakola bwe bali ne Trump ne bamubuuza nti Trump yagambye ayagala Abapalestina b'e Gaza babagobeeyo babaleete ewuwo onaabatwala ebigambo n'abirya aleme kuswaza muntu we niye bwe bavaawo nga tanava mu America n'agenda ku Twitter n'aga ekyo tekisoboka sisobola kukkiriza Abapalestina kujja wange. Kati abakulembeze abalala bayiga engeri gy'osobola okuzannyamu Trump. Zelensky kyataayize kwolwo kati mu bbaluwa ye akulaga nti yakiyize kubanga wulira ebigambo bino. My team and I stand ready to work under President Trump's strong leadership. Akagamba ako strong. Nti nze n'abantu bange tuli beetegefu okutambulira wansi w'obukulembeze bwa Trump obw'amaanyi okulaba nga tuleetawo emirembe. Ndowooza nti ebigambo ebyandibadde bimuvuma jjo byonna yabiggyeewo ne bbaluwa eno kuba ekyo Trump kyayagala kumuwaana nti obukulembeze bwe bw'amaanyi. Era mu bbaluwa yemu Zelensky yeeyamye nti endagaano eri gye baali babaze ekwata ku by'obugagga ebya Ukraine America byeyeetaaga era gye giteekako omukono ebyobugagga ebya America ebitwale. N'olwekyo wabuuzizza bikulu kyebadde mu kwogera kuno. Ekimu ku bikulu kye kikulaga nti Zelensky ne Trump abaawo yawukana obubi ku Lwokutaano bugenze okukya jjo
ng'ebizibu byabwe batandise okubigonjoola ng'oluwonko lugenze lufunda kubanga singa tebadde ebbaluwa eyo ebigambo bya Trump nkukakasa byandibadde bikambwe nnyo eri Ukraine kubanga jjukira mu kuwanyisiganya ebisongovu yamugamba nti you gambling with World War III nti oyagala kuzannya zaala ajja okuvaamu ensi okufuna sematalo ow'okusatu you gambling with people's lives oli mu kuzannya zaala n'obulamu bw'abantu bafa gw'oli mu kuzannya zaala n'olwekyo ebigambo ebizito bwe bityo byonna obiraba nga mu kwogera kwa Trump ye kennyini yabijjeewo naye nga akiteeka ku bbaluwa Zelensky gye yamuwandiikidde. Ekirala kyotasobola kubuusa maaso ye Trump okulemerako ku bukwakkulizo obw'ebyenfuna bwe yatadde ku mawanga ag'enjawulo okuli Mexico, Canada ne ggwanga erya China. Mexico ne Canada yabataddeko ebitundu 25 ku buli 100. China mu kusooka yali asuubiza 10 ku buli 100 kati yalinyisizza nayo n'atuusa ku bitundu 2 ku buli 100 ku byamaguzi. Wabadde wakayita olunaku lumu ng'obukwakkulizo buno butandise okukola. Bwe bwatandise okukola ne wabeerawo akayuuguumo mu byenfuna bya America. Kati Trump yabadde asuubira nti oba oliawo bw'anaaba ayogera ku nsonga eyo anaalaga nti ayina enteekateeka ey'okulaba ng'agonjoola okusika omuguwa okwo mu mirembe okusinga okukozesa obukwakkulizo obuyinza okufundikira nga n'Amerika bugikosezza. Trump ekyo teyakikoze, yasigadde agamba nti ate ngenda kuleeta n'obupya. Nyaga nti ennaku z'omwezi 2 ogwokuna we gunaatuukira ate waliwo n'obukwakkulizo obupya bwe ngenda okwongera ku mawanga ago. Era mu kugumiza ensonga yagambye nti other countries have used the tariffs against us for decades and now it's our turn to start using them against those other countries. Nti kino kye yakoze bali be baasooka okukikola ku America nga bataasa obutale bwabwe. Naga nti ate nga bakikoze emyaka egiwera decades kitegeeza emyaka egisoba mu 10 kuba decade ebamu emyaka 10. Naga nti bali babadde bakikola kati naffe katukikole era nakkiriza nti ekyamazima tugenda kuyuugamu naye mu maaso eyo ebinaavamu bijja kuba birungi okusinga akayuugumo kano ke tulina. Kakati Trump mu kwogera jjukira enkiiko zino bbiri zonna zifugwa banna Republican, Senate na House of Representatives banna Republican baazeddiza. Mu kwogera kwe buli lwabadde ayogera ensonga nga basituka bamutendereza okumulaga nti tusiimye point ogiggosezza. Ku nsonga eno tebaasituse kirindi nga babadde basituka ku nsonga endala mpitirivu. Kino kikola nga akabonero akakulaga nti ku nsonga eno ey'obukwakkulizo oba bazungu kye bayise tariffs wakyaliwo okusika omuguwa munda mu kibiina kya Republican Party ku kkuba ettuufu lye balina okukwata ku nsonga eno kubanga ku nsonga endala nezoolaba ng'ezandibaddeko okusika omuguwa wabaddewo obumu nga banna Republicans basituka lumu banna DP be basigala wansi okuwagira mukama waabwe. Ku nsonga eno tebaasituse kirindi ekikulaga nti ensonga eno nayo eriko okusika omuguwa ne munda mu kibiina ekya Republican Party era kujja kuba kusoomooza eri Donald John Trump. Ensonga endala era gy'otasobola kubuusa maaso ekwata ku kitongole ekya DOGE, Department of Government Efficiency, ekikulirwa naggaga Elon Musk, musajja asinga obugagga mu nsi yonna. Trump gwe yawa omulimu n'obuvunaanyizibwa okkulira ekitongole kino kikendeeze ensaasanya ya gavumenti. Ekitongole kino mu nnaku entono ze kyakamalawo kiwaabiddwa emisango egiwera mu kkooti olw'enkola yaakyo. Kigobye abakozi ba gavumenti bangi ku mirimu, kiyimiriza ensimbi nnyingi Amerika zeegaba mu buyambi okwetooloola ensi. Kijjewo n'ebitongole ebiwerako mu Amerika kati abakiwakanya bangi kubanga mulimu Amerika abafiiriddwa emirimu n'ebintu ebirala biyitirivu. Era nakyo kireesemu okugugulana munda mu Republican Party okufaanaganako n'ensonga eri eya tariffs. Trump bwe yatuuse okwogera ku nsonga eno teyalaze bweraliikirivu bwonna ku bimu ku bizibu ebivudde mu mirimu gya DOGE. Yawaanye bwanyi musajja we Elon Musk era n'agamba nti enteekateeka eyo ngenda giwa obuwagizi bwange egende mu maaso. Yatuuse n'okugamba nti Elon Musk ayamba buyambi Amerika kubanga omusajja asinga obugagga mu nsi yonna teyeetaga kubeera mukozi wa gavumenti.
mu America n'okubawa obudde bwe atuyambye buyambi. Trump yagambye nti oyo yabadde nga nayazze bulungi nga mukabanyi gyali bulijjo ayambala mu ngeri ya kisaazi ku luno si bwe yakoze ku luno yazze agumidde bulungi mu ngeri y'entongole. 88.8 CBS FM.